ebigenda mu maaso ku internet eno bigenda ku destroying a generation. Bino bigenda eri imwe abakyala. Kubanga oli mukyala ogenda kuzaala oba tonnazaala oba wazaala abaana abalenzi. Mugenda kusirika mulowooze some things are for fun but it's not for fun. Mugenda kusirika mulowooze nti everything is for fun but things are not for fun. Now kuno kuliko akasajja akasiyazi mwenna mukamanyi kati ntinga enviiri kabeerako kakola nnyo zi live. Waliwo n'abalala abavubuka ababeera ku live basiyazi. Let me tell you something. Omuvubuka obo akasajja ako kuba si kavubuka kasajja kakulu kekola ebintu by'ekikyala kefuula nti kakazi naye nga kasajja kakulu. I'm not going to mention anybody's name but you all know that man. Yasala waingira obusiyazi but today I just watched a video ng'ali mu kussa abaana ab'obulenzi abaana abato ab'obulenzi. Simanyi mugenda mu jimu ne mukola obunyama naye nga wansi temuyina obuntu bwamwe bwe buti obuntu bwamwe wansi butono. Like who told you to everybody is going to be like you? Because you want to kill their self-esteem. Nabo bakujoyininge bayingira obusiyazi nga gwe bwe wakikola. He's not doing things for fun oba kwefula our advice. Nedda sikyali mukola. Those people has their ambitions and targets of this generation. They are targeting this generation. Because akimanya agenda kuvaayo atandika okwogerera abaana abalenzi oba abasajja abalina obuntu bwabwe obutono. Naye amaanyi gamuggwa agame kati ngenda kwana nti omukazi. Omusajja bw'aba tasobola kwana mukazi kitegeeza agenda ku endinga like him. Bayingira obusiyazi batandike kunoonya basajja bannaabwe. Because ekyo kyali kyovola bayagala okunafuya n'abalala nabo baggwemu amaanyi bamujoyininge. You're not going to do that sebo. Na buli muntu yenna ayina endowooza eyo ne bw'oba mwana wa buwala oba mukazi n'ovaayo omusajja omwagadde alina akantu kati ne walk away. Agenda kusanga omulala amusobola era amwagala nga bwali. Si buli mukazi nti agala ebintu binene nga mwe mubyagala. Ajja kusanga omukazi amwagala nga bwali ate gwamatiza anyumirwe banyumirwe obulamu. Mulekeraawo okunafuya abasajja n'abaana ab'obulenzi. We are trying so much to raise a generation, to raise a godly generation. Oyo sani a sponsoring aba abasajja abo okujja waneno ku app kubanga they want to use this platform to kill men's self-esteem. You're not going to do that. Ekintu ekyo kinnuma. Like wasalawo okusiyaga, wasalawo bakusiyage, wasalawo ofuuka omukazi. Because akantu kakatono. I'm telling you this with experience. Waliwo nali nkola Dubai eyo. Nakola n'abaana abalenzi aba Filipino. They were my friends. Ngabasiyazi. Okay, njala kuba namusaako mikono gyange mwena gye musinzidde eyo ekumpi n'ewala. Njala kukkiriza Mukama nti abakuumi bulungi eri atali bulungi kubitatambulira bulungi. Tukkiriza nate era nti bijja kutereera mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ndi musanyufu nnyo ku lwa mwenna gye musinzidde okumpi n'ewala. Tugenda kwogera mpola mpola. Olw'ensonga zitugenda okuba nga twogeramuko babiri nze naawe. Yonna anaawuliriza olwaleero, anaawuliriza omwaka ogujja, anaawuliriza ne luli. Njala kwogera naawe olunaku olwaleero. Waliwo system teyazimbibwa leero, teyazimbibwa jjo, naye yazimbibwa dda. Kati system eno kye tuyita system kyeki? System eringa nga structure ekolebwa kati system ezimbibwa. Mali kunyonyera structure system so kita structure oba order bwe tuva ku kino tudda ku kino, bwe tuva wano tudda wano, bwe tuva wano tudda wano, nodde wakane webaka. Kati kyolesa oteeseteese ne kitambula paka nga newakodde nga toliiyo. So then kyo kiba kitambulira ku remote. Sorry, kitambulira mu bbanga.
tomanyi toyinza n'obuta kikwatako nekyo kitambula kyokka kubanga kirimu kumuvinga kibeera ne ba agents baakyo. Kati ebintu bino ebimu birina structures nene nnyo z'amaanyi, birina structure birina structure nene. Abamu ku mmwe twogera nammwe, abamu ku mmwe ne tubaako engeri gye twagala okwogera ebintu bino oluusi mu birabe, naye mutufuna bubi, abamu ne tutakommunicatinga bulungi, abamu ne mutulaba nga tuli balabe bammwe, abamu kyonna kyonna kyobeera otegese. Naye njagala otegeera ebigambo bino wammanga. Sisitimu eno yaliwo kuva dda, naye ate tusobola okugyewala ne tugibypassinga. Ne bwe beetukosezza naye ate lisi ne tulaga nti tugezezzaako okugikuba oba okugiwangula. Namukwano gwange omu alina ekkanisa awo Uganda, bw'okkirira wali wammanga n'oweta wali ku kikuba eky'ekkiriro kitegedde, n'oyambuka awo waggulu, kkanisa y'amabaati eno ne paakingi nnene ogitegedde, ndowooza wansi waliwo omuti, ng'okkirira wansi waliwo omuti n'oyambuka bwoti waggulu mu koona kkanisa eri awo, ogitegedde. Akati baali balina, omanyi bino youth, omanyi ffe ekkanisa yali yamanyiza ekintu kino nti bwe tuba twogera ku youth ministry kiba kitegeeza bavubuka, ministry eri emu eri mu bavubuka. Nze kyempakanya, nze ku mulembe gwange kyesaagala kikole bwe bavubuka okulooza nti nno ministry yaabwe ebeera y'amazina kyekirala kugenda muzigundi muzi retreats, genda muzi retreats. Kakati abakulu bali nga ntuulako nabo wamu, ngambagamba nti bagenda kukola kyabo. Natuuka lunaku lwali lwa mukaaga mbakyaliddeko mikwano gyange mu kanisa ya Kristo, ne mbagamba bagenda kukola kyabo, bagenda kukola practice zaaki. Practice ne bagamba za nkya, nti kya Sunday, kakati balina okwetegeka olwaleero bye bagenda okuzannya enkya. Okay. Kati ngenda okulengera omulenzi ng'ayambadde engatto z'abakazi. Ngenda okulengera ayambadde akasaati ka blouse waggulu kabakazi. Kati ngenda okumulengera balina costume zaabwe ze baategeka. Kati ngenda okulengera omukazi ate ng'ayambadde abasajja be balina okwambala. Ati ne mubuuza kiki kye bagenda okwolesa. Nange omanyi kakati ebintu by'omwoyo bino, kakati omuntu kuva alina byaba bikulidde ennyambala y'abakazi mu kkanisa. Kakati ne mubuuza ennyambala y'abakazi mu kkanisa ekwataganirawo y'omukazi n'omusajja, omukazi okwambala eky'omusajja n'omusajja n'ayambala eky'omukazi. Bagenda zanya muzanyo, right? Nti kakati omuvubuka omusajja atava atya eri okujja okwambala miniskati, alage obutumbwe obukalambadde, ateekako kiwigi ku mutwe, asiige emimwa. Kitegeeza ki ekyo? Ne mugaa kinnemye okuyingiza mu mutwe gwange, kinnemye. Naye ng'olaba omuvubuka engeri gye bamutonyeetonyeemu, ne mugaa kitegeeza ki ekyo? Nalwanagala naye n'ekintu. Ne mugamba ekyo sikitegedde. Ne mugamba omanyi kiki oli mu kukola ekyo? Anti munnange kakati alina balina abasumba babavubuka, kati munnange kati bwe babeera mu nkuŋŋaana z'abavubuka basomesa ekintu kimu, sex, no sex before marriage. Yeeyo emboozi eri mu buweereza bw'abavubuka. Teri balala, teri kwetegekera kuwasa.
kwetegekera kuwasa, kwetegekera mbaga, mukuume eggulu vimo, zeezo kembozi ezibeera mu buweereza bw'abavubuka. Kubulidde amazima kiringa nga bafumbo bwe boogera ku marriage conference bagenda kwogera ku kyekirala, bo bakwatira mu kintu kimu nti kakati tugenda kwogera ku sex. Omusajja omukutta otya, owonesa otya okugulu mu bbanga, otutta otya amazzi mu kisenge, kakati okoze otya wano eno, byebyo. Era abo abantu baagalawo nnyo endulu bajja zikuba. Conferences mweziri awo nazibagambako, mweziri awo bazitegeka. Ono omulala ali awo wammanga, ye conference zategeka zokka conference zibeera z'abakazi, women's conference. Kati wategeka ate women's conference ate abasajja nabo ne bajja, ategese women's conference ate agenda ozibuliramu musajja, n'omulala musajja naleetamu n'abakazi. Kakati omusajja agenda ate kwogera ki mu women's conference? Kati abasajja be baleese okwogera n'abakazi be baleese boogera byakwegatta buseegu bwokka. Kati awo ne tulookingira awo. Then nagamba omukulu ono ne mugamba nti kino ky'oli mu kukola kino kirina spells ekigenda okuzaala. Kirina spells ekizaala era kirina obutwa bwakyo bwe kigenda okuzaala. Kama ebazibwe nnyo. Then abaana bano be mulaba ebintu bino bye bakola, omwana ono nsagala muyita mwana, musajja mukulu by the way. Musajja ono abamu mulaba ku internet eyo. Lwaki njogedde ebintu bino, lwaki ndeeta ebintu bino wano? Abantu bano bali ku bituuti bya kkanisa. Bali ku bituuti bya kkanisa. Omukulu ono y'omu ndowooza ku bavubuka mu Uganda abasirifu abalina ssente, si mwavu, balina ssente. Omuvubuka oyo ddala, oyo omuvubuka alina ssente. Bw'oyita abaavu taliimu, bw'oyita abaavu taliimu. Naye tebusobola kukya ku makya n'omubuuza bakola mirimu ki. Tebasobola kukola zi videos zaabwe nga balina emirimu gyabwe gye bali mu kukola. Naye balina live videos zaabwe ze bakolaawo. Naye waliwo order eyateekebwateekebwa era eri mu kukola kulabika nti n'abantu bano baspreadinga spells zaabwe eri abo be basisinkana. Balina platform, balina audience gye baagala okuba nga basisinkana. Jjukira omusajja omu nabagambako emabegakaawo, omusiyazi yajja mu inbox yange n'omuliro gwali mungi nnyo. N'agamba nti ffe already ffe tumanyi we tubeera, ffe bo balina obuweereza bwe babeeramu. N'agamba obuweereza buli ne buli, naye ate buli eri ffe butuwa nnyo emirembe. Ffe buli eri butuwa nnyo emirembe. Nga boogera ku buweereza bwa Wilson, buli buweereza tubwagala nnyo. Why? Kubanga butuwa emirembe. Kakati bw'ojja ogattagatta n'oba toli wa mwoyo nnyo, omanya nti waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso. Bayibuli esomesa mu kitabo eky'Abakolinso ekyokubiri, Abakolinso ekyokubiri 2:11, oba nkusomera olunyiriri oba nduleke lw'obudde. Abakolinso ekyokubiri 2:11, Abakolinso ekyokubiri 2:11. Bayibuli egamba nti Sitaani aleme kutwekulumbalizaako, kubanga tetuli ng'abatategeera nkweze. Tetuli ng'abatategeera nkweze. So aleme kutwekulumbalizaako, tetuli ng'abatategeera nkweze. Kati ekyennaku ennyo ekinakuwaza nti ate nsonywamuko, ate ekyennaku ffe kye tulina kiri kimu, nti twefudde ng'abatategeera nkweze. Agambye nti kubanga tetuli ng'abatategeera nkweze. Naye kakati ffe twefuula, tuli mu kwefuula ng'abatazitegeera. Naye nga tuzitegeera kubanga zitubikkulirwa ne tuzimanya. These people bwe babeera ewantu obamanya, bateeka okulaga signature yonna, bateeka okuleka signature, bateeka okuleka laama bagiyita mark, okulaga nti weetuli whatever platform gye bafuna
at least bakozesa ensobi naye nga bakolaze nti weetuli. Yes, bakulaga nti weetuli oba oyagala oba toyagala weetuli. Bali so influential, banguyizibwa nnyo mangu okubawa platform kubanga balina order of system eyo, balina order eyo gye bafollowinga, balina script gye bafollowinga. The script yabwe eva bw'otabeera musajja nnyo toyinza gisobola kubanga they are well funded. Waliwo omuvubuka omu yagenda ku kituuti kya Bugembe awo, ondawo bansolo muwavu okubalaga vidiyo eyo wano. Ndowooza kanjewe wano vidiyo yiino wano ndowooza njirabye. Nja otundire vidiyo eno ogenda giraba. Omuntu oba omu omulala ayinza okuseka agamba ono comedy naye kubanga nti waliwo order efollowingibwa, omuntu agenda kwesanga akoze ekintu newankubadde nga tagenderedde kikola naye nga waliwo order emupika, order emusindiikiriza akikole. Nfuna ndowooza kati nze ekisinga okunnakuwaza mu byonna nti abantu bano bayimirira ku bituuti ne basigala nga bayimiridde mwaka ku mwaka. Ekyo ekisinga byonna okunnuma n'okunjogeza bino byonna byenjogera. Era singa si ekyo singa batuula eri emmanga ne batuula wansi ne bawubira buwubizi ku bantu, it's fine, it's okay. Naye okujja ku bituuti ne bawa platform, ate bumala bawa platform ate mubayininga nga baba interviewinga, ate namwe musekettereza obuseko obw'ekyana ekito. It portrays a picture etakola makulu. Mulirize omuvubuka ono, mulirize kamukuwe yuno. Kale koziko pastor alwa badde nyingira ne bangeya nti bugatonga bw'abakyala nzirukirira mulanga watugamba twagala n'ekyenkanyi era mukyala wange olumu ampa bibye ne nyambala leero nyambadde nga tekiteeteeyi kibadde kibisi. Kale engatto ezo ziraba ezo zayambadde, ezo engatto zayambadde. Oyinza olaba nga kyakusaagirira, oyinza okukiraba nga kiringa nga ekyokusaaga, oyinza olaba ng'okubalaata, oyinza okulaba ng'ekitalina nsa, oyinza okukiraba ng'ekiri awo ekyokusaagirira. Ne Babuli tugambye mu Bakolinso ekyokubiri 2:11 nti mulabe Sitaani aleme kubekulumbalizaako, aleme kutwekulumbalizaako kubanga tetulinga abatamanyi enkweze. Kati enkwezi zino zonna zizanyibwa, bino byonna bikolebwa, ne tusigala ffe tugamba awamaani awamaani buuge, awamaani buuge, awamaani buuge. Temutugambako don't judge, don't judge, don't judge. Waliwo olumu essala gy'otuuka n'ogamba naye oba kyandibaddewo okole n'ogamba naye kinaabeerawo ate kinaabulikika kitya. Okireke Mukama essala eyo teyibettere kutunula ebiri mitima gyaffe n'oddamu okusaba nga tunaba nakusaba. Nedda essala togiddamu kubanga n'emmere ebeerawo, omuntu omu ayinza okugwa wansi neyeziika, oyinza okwesimira entaana naye n'ogyeziika. Dage kakati ebintu bino byonna biri mu happeninga, bihappeninga nga tonga ezo oziraba ezo. Era nzireyo nensirika bwendi nengamba kale mugende mu maaso. Waliwo omukulu omu yansindikidde message nga ntwala emisinde, nangamba omusajja ono nga bwe yali ng'akyali eri mu mbeera embi nga temwamwogerangako, kati mulabye avuddeyo fuse w'amaanyi nnyo kati mwogerako. Kati tulina abantu abalina endowooza efaanaganako bwetyo, n'okubamu akafaananyi n'olaba omusajja omukulu ali mu kunywa mata, ali mu kkanisa naye anywa amata, naye anywa amata ate nga bw'ayogera. Omanyi omuntu anywa amata naye nga bw'ayogera, amata gonna gasammuka eno mu mimwa eno, egagwa mu nnyindo, egagwa mu malo. Kwegamba abantu tebalina reasoning, tebalina kulaba, tebakola ki.
ebintu nga bino bihappeninga ebintu nga bino bihappeninga teri kufaayo nti kakati nedda teri wabula libeera ssanyu lyokka kati ekyo kyukakyuka ekiri awo tomanyi nakyo kitegeeza ggwe goloza omuvubuka oyo eri gyavudde yona gyayise goloza agidde mu ngatta ezo kyagala okuŋŋamba ndi avudde mu nnyumba ye ng'asazeewo kwambala ngatto z'abakazi n'agitajja ng'atambula nsonywamu najja ng'atambula n'ava mu nnyumba n'afuluma bagenda ova ewaka nga kositumu agikyusizza ng'ayambadde engoye ez'obuvunaanyizibwa oba natuuka mu studio n'ateekamu kositumu ye mutunda signature dress ye tera alina otuuka ku kituuti awo n'ateekamu signature dress ye golooza bali bonna nkakuddizeeyo kaako abo bonna obalaba abasinga tebali mu costumes zaabwe bonna bo obalaba tebali mu costumes zaabwe ze bazannyiramu kitegeeza bonna bavudde ewaka nga bambadde engoye zaabwe endala ezitali costumes ze bazannyiramu naye ono omukulu naye n'atuuka bw'atuuse ku kituuti ng'agenda kuyingira mu kyakire n'ayambala costumes ze magezi kyago agamuwa nti kati yambala ngatto z'abakazi ogende ku kituuti kyagala okuŋŋamba nti avudde ku kituuti awo n'ama n'atambula n'adda ewaka n'ayita mu kkubo n'ayita mu bantu ng'ayambadde engatto ezo eriyo omusajja asobola okwambala engatto ezo n'azimanyiirira n'atambula nazo okuva wano paka oli musajja oli eyo kingerezeemuko obugatto bw'abo abakazi obwambadde wala n'oba bwambala ne bwe bafuukira ekirala ono ayambala akagatto kano akajjaawo nansana akakuba kali mu ngatto olaba ne bano bannannyini kubwambala bwe babeera nga bali mu zi woofiisi bambala busandoozi obugatto ne bambala ng'atambulako paka wali n'abugyamu n'ayoteeka mu nsawo kyagala okuŋŋamba nti ono yava ewaka ng'atategedde byayagenda okwambala kakati bayibuli esomesaamu mu kitabo ekiriwo ekya yakobo iziti yakobo 2 yakobo 4:7 agamba nti yakobo 4:7 agamba nti mujje mulokokerenga katonda naye mulwanenga ne sitaani naye anaabaddukanga oluzungu lugamba nti resist the devil and he will free from you resist kati tulina okubeera ne resistance eyo ne resistance waliwo okugoba n'ogoba munaagobanga emizimu eyo sisitimu weeri naye ate waliwo resisting kati resisting titugimanyi abamu kuffe okwewala mulimu ebintu ebimu nga byo tulina kubyewala oluganda lugamba nti kale mujje mulokirenga katonda naye mulwanenga ne sitaani kakati ebintu ebimu titumanyi ngeri ya oba nkireete ntya tulina ffe engeri gye tutwalamu ebintu bino tulina engeri gye tubitwalamu engeri eri ize bintu biri simple byonna tetulina na budde bulwana tetulina na budde bwewala tetusobola kubyewala self control tugirina eyo naye nga bijjo birabika ku maaso gaffe bijja mugenda balaba nga tebakyasobola kati n'ekirala ebintu bino lwaki biri byapeninga nnyo mu season era mugenda biraba nnyo anti muzeeyi Bugembe ndowooza alinayo ekivulu kyali mu kutegeka ensonga lwaki mwalaba na Bitex alina ekivulu ndowooza kyali mu kutegeka awo mwezi ogw'omunaana ndowooza ku Serena noteeka okubayo ekivulu kyali mu kutegeka eky'emyaka 2 mu music kati ebintu bigenda kubeera bingi mukaawo ebimu biyinza n'obeewuunyisa naye nga lwaki nti abantu bano bakwetooloola nga tomanyi abantu bano beetooloola obuweereza nga tomanyi
bagenda okumaliza ekintu bakiwambibbu tegedde kati yono omukyala amaziga gali mu kukaaba jala basabira mukama banyweze abali eyo mikono gyaffe abali online mikono gyaffe abali mawanga eyo abantu bano balina groups nyingi mpitirivu nnyo zebategeka okulabika nti nno bafuna abantu bebeetaaga balina audience gye beetaaga yes balina audience gye beetaaga bano bali so trained and bali so cunning asobola okujja ku kituuti n'ayimba oluyimba n'akuba n'enduulu asobola okujja ku kituuti n'abulira n'enjiri bali so well trained balina amagezi mangi nnyo so olina okubeera omugezi obategeera gwebuzeemu ono lwaki ajja ku kituuti ng'ayambadde engatto z'abakazi ate nga bulijjo mu kuzannya emizannyo gye tazannyisa ngatto mwali mulabeko omuvubuka oyo nga ayambala engatto z'abakazi mu mizannyo gye ambala guludumu ekomeeri naye lwaki ku kituuti yajjira mu ngatto z'abakazi so alaga information alaga something is here wetuli alaga signal wetuli mbanirizaako nnyo mwena ku Just Gospel Media Uganda, Just Gospel Fellowship Centers. Tulina channel zaffe za WhatsApp. Waliwo mukwano gwange omuyaŋŋamba eyo WhatsApp link yo nga tetugiraba weeziri awo wansi weeziri awo tubeera n'okusaba abaana ababeera mu kusaba kuweereza kusoma kigambo kya Katonda tugezaako naffe okukuumira abaana ku intaneti mu nsigo etya Katonda ddala abo ababeera ewala abatasobola kusisinkana kyaki mu bwangu nga bali wala so tukuŋŋaana nabo era mukama atwadde omukisa wamu nabo okuleka notuzimba obulamu bwabwe nawe nkwanirizaako nnyo mulinnya mukama waffe Yesu link nayo ngenda kugiteekawo wansi awo tujja kukwaniriza maanyi ag'omwoyo omutukuvu so nyongera okubategeeza ebigambo bino nti abantu bano bali serious nnyo bali very 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 serious balina engeri gye bali recruiting balina engeri gye bakolamu recruitments zaabwe nga naffe wetuyimirira eno ne tubagamba mujje eri Yesu mulokoke mujje tubaaniriza mu kanisa mujje tubaaniriza mu fellowships zaffe za WhatsApp tubaaniriza mu ministries zaffe ebeera recruitment kati nabo balina recruitment zaabwe ze bakola kati so tuli mu bbanga tuli mu kulwanagana temubatwala tubatwala temubatwala tubatwala so twetaaga omulembe oguli vibrant twetaaga omulembe omuzibu ennyo ogutaseka nga gulaba ekibi ne gukita kibi so abantu bano lwe balinnya ku bituuti byammwe ddala njogera nammwe ewa Bugembe lwe balinnya ku bituuti byammwe balina kye babalekera kama banjagalire mweraba mbagala nnyo nze Nicholas nzikiriza nga mukama badde omukisa era nzikiriza nga Katonda agenda kuyamba obulamu bwammwe mmanyi bulungi nnyo nti Katonda agenda kubaako kyakola eri obulamu bwo kusabide akusisinkane nasanyuka nga nkulabyeko nasanyuka nga nkuwulizzaako amaanyi ag'omwoyo omutukuvu tulina okuyingira mu budde obw'okusaba tulina okuyingira mu budde obw'okweteekateeka tulina okuyingira mu budde obw'okubeera nti no tuli ready ku mulembe gwe era n'omulembe gwe tugenda okuyingiramu omulembe gwe tugenda okuyingiramu oba omulembe gwe tulimu genda kuba mulalamu mukambwe tugenda okubeera mu mulembe nga sitaani ali ku kituuti bw'ati ajeyo enjala bw'ati naye nga abantu bakuba mu ngalo era abantu bangi nnyo beetegese okulabika nti n'omulembe ogwo baguyingira era abantu bangi nnyo beetegese okulabika nno ba embracing such kind of a spirit mu kkanisa nga balaba bati naye mmanyi nti eri abantu mukama bateeseteese nga tebagenda kukkiriza kulya mmere eziweereddwa eri ebifaananyi era nga tebagenda kukkiriza kulya mmere y'abakabaka era nga bagenda kusigala nga bagamba ffe tugenda kulya ebijanjalo tetugenda kulya nnyama nga Badanieri bwe baakola tugenda kusigalawo nga weetuli tetugenda kweyonoonesa tetwetaaga omulembe ogwo nga ekitiiyo bakiyita kitiiyo ejiiko bagiyita jiiko ate si tuwaddeewaddeko kuba kuyita kuwaddaawaddako ate si tuwaddeewaddeko tugezeeko okutakugezaako tugezeeko mu linnya lya mukama waffe Yesu obuli awo mukama anaatuwanguza ne tumalako maanyi ag'omwoyo omutukuvu nze Nicholas akunjagalire mukama weeraba